Abatuuze ku byalo 7 mu ggombolola y'Ekyazanga Lwengo boolekedde okulumbibwa endwadde eziva ku bucaafu oluvannyuma lw'okukozesa oluzzi lumu n'ebisolo. Tetulina amazzi ge tunywa macaafu. Embuzi ne zikkamu ne zinywa tunywa nante nakati oba oyagala gira bw'ogikwata yo waggulu. Mu lukuŋŋaana lwe batuuzizza ku kyalo Katuulo abatuuze bategeezezza nti n'oluzzi luno olumu amazzi agasigaddemu tebasuubira kulamazaako omwezi guno ate nga nago macaafu ebitagambika. Oluzzi lusenebwako ero 14 naye twabula obuyambi. Ssente w'ekyalo kino Yubu Nyombi agamba nti ensonga y'oluzzi luno baagitegeezaako dda abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo waggulu wabula nga n'okutuusa kati tebakikolangako. Ayongeddeko nti balina n'ekizibu ky'eddwaliro okuba nga liri wala ate nga liri mu mbeera mbi ng'okulituukako bamala kutindiga ngendo. Olugendo lutambula lwa mayiro 8 okuva wano okutuuka Ekyazanga bwe wali eddwaliro litutaasa tewali kalwaliro kalala konna wano. Abatuuze bano kati beekolamu omulimu ne bagulayo kapoloti ne bakuba amatoffaali okusobola okulaba nga beezimbira eddwaliro wabula nga beetaaga okubakwasizaako. Tulina obuzibu bunene nnyo era mu kwekamba kwaffe ng'abataka twakuba ne bulooka zaffe nga bwezaba zonna zino zivunze zigenda kuvundira wano wadde twazookya nezituuse ku kuvunda. Kaakati awo tusabira abakulembeze bonna gye bali abajabaga abasobola okutuyamba bajje batutaase nga bannakatuulo. Balabudde abakulembeze bano nti beetadda ne basaba akalulu wadde okutimba ekipande ky'omuntu yenna n'aba yeesimbyewo ku miti egiri mu kitundu ekyo. Bajja kutununamu bululu bwe bamala nga batusuulawo nga batuvaako. Kati twasazeewo tetwagala muntu yenna agenda kujja kutusaba kalulu okuggyako nga ze n'ebikolwa. Era tugamba ku kyalo kyaffe tekuli muntu agenda kutimba ku kipande kubeerako tujja kukiyuza okujja kwebaza okutukolera oluzzi lwaffe. Yaliko RDC w'Iganga David Bale Mukasa asinzidde mu lukiiko luno n'asuubiza abatuuze okubakolera oluzzi luno nga lwakuwementa ensimbi obukadde 3.5 nga zino zigenda kukozesebwa mu kulwerula okulugaziya wamu n'okuluteekako olukomera obutagenda mu nte. Mbakakasa oluzzi olwo ngenda tukolako. Oluzolo ngenda kola ki? Tukolako. Nizo obutaba wa soda, nizo naye eky'oluzzi. Bala asabye gavumenti okubadduukirira ku nsonga ey'eddwaliro kubanga abantu bali mu bulumi obutagambika. Haruna Mugerwa yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV 1.